Nabawesi nze Nelson Gonsia wano mu kibuga Mbale nga ndi wano ku ssettendekero erya Islamic University in Uganda oba giyite IUIU main campus esangibwa wano mu kibuga Mbale. Ndi wano okulondoola engeri nga abayizi abaku matendekero aga waggulu batandise leero okuddayo ku masomero. So olwaleero ndi wano okulaba embeera eri kutambula etya, abayizi bajumbidde batya okukomawo. Era wano wendi negatiddwako Madamu Kantono Rehema nga ye Public Relations Officer oba yakulira ebyempuliziganya wano mu university. Nyabo tufaniriza ku BBS Telefina buuza kuba tulaba otubuulira embeera eri etya, abayizi bali kukomawo oba tebali kukomawo. Neyanze gye mukulu Nelson n'aba BBS Telefina tusimanye omukisa guno. Amanya n'eddoboozi Rehema Kantono nga ndi Public Relations Officer wa Islamic University in Uganda. Olunaku lwa leero tuli mu kurisiivinga abayizi baffe banki ey'okubiri lwakubanga aba health sciences bo be basooka okuripootinga bamaliriza okusoma n'okukola gundi zaabwe ebibuuzo byabwe kati bali mu internship mu wards. Kati abali okujja leero be continuing students ababaddewo nga basoma abeeyongerayo be bali okuripootinga nga beetegekera kukola bibuuzo nga 6. Tumale turisiivinge ab'omwaka ogusooka ba first years ng'ennaku z'omwezi 20. So tuba segmentinze mu banches nga 3 okusobola okumanaginga. Requirements ezaaliwo okusinziira ku gavumenti ne National Council for Higher Education baali batugamba okwencouraginga abantu okubanga bavaccinatinga. Kyetwakola twakoze campaign y'amaanyi nnyo okwencouraginga abayizi baffe ne ba staff okufuna vaccinations. Netukola mobilizations nga tukwatagana ne health centers n'amalwaliro amakulu agatuliraanye. Embale wano tubadde tukolagana n'Embale Referral Hospital ne Namakwekwe Health Center 3. E Kampala tukwatagana ne Naguru Hospital nze Arua Hospital. Tumobilizinga aba staff n'abayizi ne tubawandiisa omwendo we guwera ne tufuna vaccines n'abakuba. Olwabeera abatono tubapakira ne bagenda ku centers. Era nga tumanyi nti waliwo abayizi abagenda okujja gye bavudde ng'oluusi tebafuna vaccines oba tebafuna kadde kagenda ku vaccinatinga nabo tugenda kuba receivinga. Wababeera ba residential students baba balina okujja tuba screening waba talina vaccination card. Tuba screening bamale bagende for vaccination. Tanaku eri etya? Tanapu tebadde mbi era nga bwe ngambye tuba receivinga mu banches. So far tanapu teri mbi wadde nga sinaba collectinga percentages ez'abayizi abaripootinzeko okuva campus ez'enjawulo. Naye nga tanapu si mbi. Nga kyemmanyi nti abayizi bonna tebagenda kujja leero lwakubanga baamala okusoma kati bajja buzi kukola bibuuzo omuntu ajja kusinziira ku timetable ye. Tuwulidde essaawa akaseera kano abayizi bwe bali okukomerawo mu ggwanga tulinamu obunkenke obwa bomu wano nga IUIU security wise mwetegese mutya? Era security yaffe eri mukola checks awo ku gate. Olunaku lwa leero ne OC owa IUIU police post mwennyini abadde wali ng'ali ku screeninga. Balina okucekinga abaana ebintu bye bazze nabyo okukola those security checks. So ku gate kati tulina checks za mirundi 3. Eya security eno poliisi bali okucekinga n'abagate okucekinga ebya bulijjo identification n'okumakinga sure nti abantu bambadde mask. Then ba medical officers bako okumakinga sure nti abaana balina vaccination cards n'okutwala records zaabwe so that National Council werigira for inspection tujja kuba tulina records in place. Kale tweyanziza oye Madamu Rehema Kantono omwogezi wa IUIU. Kankuzeeyo waji wali n'abaweesi asobole okutwongerayo n'egyo tobadde. Nze Nelson Gonsia ku BBS Telefina wano ku IUIU Embale. Webale nnyo munaffe.